zisisaddakanga ku muntu bannange. Nga munano omwezi guno polisi yazinga amaka ga Ivan Muwanga mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'e Mpigi ng'eno yazuulayo ebisigalira by'abantu abawerako kw'ossa ebintu ebyefaananyiriza ebya Wongo nga ne kati kiteeberezebwa nti omusajja ono yeenyigira mu bikolwa eby'okusaddaaka abantu naddala abaana. Okugenda okuzinda amaka ga Muwanga kigambibwa nti yaliko omwana gwe yali agoba ng'ono ye yatemya ku bazadde be nabo abaatemya ku poliisi eyasitukiramu okujja okulaba ekituufu Muwanga kyali agobera omwana. Bino byonna bigenda okubaawo ng'ekyabaana okubula kifuuse baana baliwo mu ggombolola y'e Kamengo era mu maka gano agasangibwa ku kyalo Lunyere mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'e Mpigi gye tusanze Joseph Yigiro ne mwannyina yagadde tumuyite erya Teopista nga bano buli omu ennaku emu etimbye obwenyi olw'okubulwako abaana babiri balambirira abamaze kati kumpi emyezi 3 nga tebamanyiddwako mayitire. Sikyalina ssuubi ly'akaana kange kagenda. Abaana abatamanyiddwako mayitire ye Isima Ssennyonjo ne Regina Nakityo abaabula okuva mu maka gano mwe baali babeera ne bazadde baabwe ko ne jjajjaabwe ono kati yasigala okwemagaza olw'okubulwako abazzukulu. Teopista atubulidde buti abaana bano bwe baabula mu ngeri gye basooka okuyita ey'olusaago. Nali ngenze mu kibira kuleeta nku nga womanyi ekyalo nga we mbadde nva mu nnimiro. Kati batuuka bateeka awo amazzi. Jjajja waabwe abagamba mulagawa mama mwe ne ssenga we yabagambye mukime amazzi. Kati ne bagenda kati nze nkomawo bazaali mu ssaawa nga 10. Kati mbagamba nga nkooye nkwata amazzi ngenda okunaaba ko nze kanisooke neebakemu ngende nnoonya buno obwana mbusabule nga ngenda nkola ki neebakamu. Kati abaana nga bampita abo bampita ssenga abaono brother wange abadde atudde awo bampita baŋŋamba ssenga Nakityo ne Isima nga tetubalaba nga tebannaba kudda kwe kuyimuka ne tugenda tunoonya abaana twanoonya abaana. Ng'ekiro kimaze okuyita omuyiggo bagwongeramu amaanyi okwalina okuleeta emmotoka z'emizindaalo kwe baayisa ebirango. Kyekituufu tunoonyeza ne Honorable Nambooze n'atuwa emmotoka neeyita mu bantu bonna naye ng'omwana takola kitalabika. Ne tutambula ne tusaggula ensiko tusaggudde ensiko tugisagudde. Ku poliisi nayo baatuukayo kyokka ebyabagambibwa byayongera kubamala maanyi. Bo baŋŋamba bwe bati nti omwana we mba mulabye nzirayo bwe baŋŋamba. Nga bakakasizza nti ettale balisagudde ekimala ate nga ne poliisi tebawadde essubi lya kubakwatizaako balowooza ku ky'okutandika okufuuza buli nnyumba ku kyalo. Kyokka ssentebe ne yeesisigiriza ku nsonga eno. We tusagula ensiko abantu ne beemulugunya mu ekyo ekikomera ne bagamba lwaki tetugenda mu ekyo ekikomera tugende nju ku nju kusabo ku ssabo tukole ki tunoonye abaana. Kyeyamaani nga yeetya ye yagaana yagamba bannaye sigenda genda mu bikomera by'abantu oba mu nnyumba z'abantu. We tutukidde maka gano agabulwako abaana babiri balambirira tusanze ak'okulya kwe kali ku masiga wabula batubulidde nti n'okukalya kyafuuka kizibu olw'embeera gye bayitamu. Tetulina mirembe n'akamu. Osula teweebase, osula otudde, tolya mmere. Nze emmere gye nalindya kati sikyagirya. Naye omwana eyakatandika okwavula sisobola girya ne ngimalawo. Embeera y'ababiri bano teyawukana nnyo na ya Jane Nalumansi eyabulwako omwana wa mwannyina ey'akamala kati omwaka n'okusoba nga tamanyiddwako mayitire. Mwana yava ku ssomero wali e Kawaala yali asooba kibiina kyakuna. Mwana wa myaka 13 bamuyita Ligani Ssennoga. Ne ŋŋamba oba omwana yatambula butambuzi bw'atyo alikomawo. Yabula mwaka oguwedde mwezi gwa Mukaaga. Nakati omwaka guno guweddeko omwana simulaba. Ono naye ng'amaze okufeffetta buli wamu yaddukira ku poliisi. Nagendako ku poliisi n'endipootinga ne baŋŋamba ayi ogira okyanoonya. Kati nange ne ndowooza nti oba abaana atambudde ng'abaana bwe bakola ki bwe batambula. Kitaawe n'anfuukira ekizibu n'aŋŋamba nze njagala mwana wange.
Bano si be bokka abakyemagaza olw'okubulwako abaana. Teddy Naluwoza ngono yabulwako abazzukulu 2 akyali ku muyiggo gw'omu ku bo oluvannyuma lw'okuzuula ekiwuduwudu ky'omulala agambibwa okuba nga yasaddaakibwa. Oyo awezezza omwezi ye tannalabika. Leero sinabagamba bagende ku poliisi ne bafuna ebbaluwa. Kitegeera kati bwamala ekyo ne bagezaako okunoonya ne banoonya naye n'okutuusayo olwaleero omwana yetu tunabamulaba naye nga bangi abaana bazze babula naye ngera nange nsuubira kuba kireka naye yabulira mu abo. Bano bonna babadde bakyalina essuubi ery'okuzuula abaana baabwe okutuuka wano jjo ly'abalamu poliisi lwe yazinze amaka ga mutuuze munnaabwe Ivan Muwanga gye yazudde ebisigalira by'abantu abawerako omuli n'obuwanga bw'abaana. Essuubi lirikyaliyo kyo kyogera amazima. Abaana balabika babulira mu kikomera. Essuubi lyampeddeko bannange, lyampeddeko akaana kange kagenda maama. Essuubi lyampeddeko sikyayina ne wentambula bwe ntyo. Yunifoomu ez'enjawulo zaalimu kati naffe ate tulina twali tukebera poliisi yadde yakebera eggulo mu kiyumba ekimu awo tusangamu engoye za mutabani wange. Kati awo essuubi kale simanyi. Mu kitundu eky'Emboozi n'olunaku olw'enkya lindirira tukulage engeri Ivan Muwanga gye bamugwa mu buufu na butya bwakwekeredde ebikolobero byakoledde emyaka nga n'enfunda nnyingi abadde tayosa kugumya abo ababa babuliddwako abaana. Kuva abaana baffe we baabula ng'ajja n'akukeera ku makya n'ajja n'atuula awo. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.